tukomyewo ku 98.8 radio Wood radio omuntu wa bulijjo Akabbinkano ka lulimi Luganda tubeera n'abayizi aba senior secondary school nga tugezaako okulaba nga tuzza olulimi Oluganda ono kiza ennakalinzi kyawagoonya bannanga Akabbinkano kampuumidde olwaleero tubalinze ekawuniro naffe tujja basangayo ekawuniro ng'ennaku z'omwezi 9 ate butwefuke endongo gyeri semadongo yakukeesa Jennifer mukumbu oli otya naye Jennifer yagala ebirungi ogaye mbuze ngenda n'ayivani kale ayivani gw'owagidde webale kumuwagira njagala okujjukiza abalungamya b'obuddu mwenna nti nga 29 tugenda kubeera ku mbuga ya Pokino mujje twanirize ate olukiiko lwa Buganda olukwatagana ku by'abalungamya. Waliwo n'ono agambye nti ndi wano Kagoogwa Ivan gwempagidde Ivan ono ya Abiru Abbas mukuye naye nejja Keith Fatuma Keith oli mu kitovu wali ogambye nti naawe wagidde Ivan oba yabaguze simayina kumanya naye nonna n'agamba atya bakano bungi naye ma kansooka endowooza ono Oloni Omuggalanda wessenya kwendi nnyo ne muganda wamu wano ndawulo byali Kayemba Nicholas nammwe we muli n'abalala muli bangi nnyo bannaffe aba Pioni Tents ekijja bwemi mwebale nnyo mwebalire ddala mugende ekijja bwemi awo mufune ku tents ezinyumira ku mukolo abazanya n'engo guest house wali mu Kimaanya genda ofune ekyenjawulo owummule ku bannayo obulamu buno bwetaaga okuwummuzaamu bannaffe aba Broadway confectionery services tuli wano ku Edward Avenue awo wansi w'ekizi wansi wa offices za meya genda wofune ebyokulya ebirungi bakola ne keke eza buli mukolo St Andrew Greenlight Junior Academy Primary School Kapandagwe essomero lya primary twalayo omwana St James Chotera Senior Secondary School twalayo omwana tusomesa amasomo ga arts ne sciences byonna birungi nnyo tuleetera omwana Masaka City School of Nursing and Health Science Kalagala Mukungwe nammwe bakugamba nti bw'omala siniya ey'okuna n'ey'omukaaga jangu tukutendeka obusawo otandika okunoga ensimbi eziweddemu engalo muvubuka abawuliriza bajjukiza erinnya lye Nsana John oviiridde wa njagala oteekemu amaanyi katugeze ku kibuuzo eky'omukaaga nakyo kiwandiike nga bwe tukiwandiika okulandiza la na da za bakuwa obubonero busatu ekyomusanvu nekino kiwandiike kawenkene ka wa na ka na bakuwa obubonero busatu tugenze mu bisoko ekintu okubula omukombi kisoko kitegeeza ki kintu kuba kingi nnyo kintu kuba kingi ekintu okubula omukombi kiba kingi nnyo sebo obudde oyina kintu kubanga kingi tereeza kintu kuyingiwa wakayima kintu kubanga kiyitirivu nnyo mu kunyuma kiyitirivu nnyo mu kunyuma mbadde njagalamu ekigambo kunyuma bakuwa akabonero okwo kamusegirinya ali Benard kati baawulire ku sapule ono Swahaba omulala weeno Mukomba Mudaali kale tugeze wama ku kibuzo eky'omwenda ate ekintu okufa otulo okufa otulo kufa okoze mu nkola musajja gw'ono ono kintu kubanga kingi nnyo okizeemu mu nziramu ya Sabulina kwebaka tulo tungi kale wuliriza tugenze mu gulama mpaayo nakasigirwa endazi emu ekolagana n'olubu 13 tuna
tuno bakuwa obubonero busatu tuulayo wa nedda sooka osome bwino muwaawa awali namba emu asome bwino naye obubonero obwo tubukuwe otandikirawo olukuwa gwe musajja mukulu totunulayo tandika olw'obumalirivu n'obuvumu bye yalina bwe yazuukuka n'abuuza nti ani oyo ayita ko omusomi nti yangu eyeggulewo nga nkyaliko akasika ne babaawo akalwanya minya wabula nti we yasitukira n'ayoleka eri oluggi nga n'omusomesa awulira omuntu ayolekera gy'ali ate n'asirisa entambula ye nga n'ebigere tebikyawulikika. Nkale bakuwa obubonero buna tweyanziza leeta akatabo kaffe yingirawo omusajja mukulu oyo ye bwina akatabo kano bakayita ndinnyuka ntya omulimu ekkula ganyuma nnyo abayizi bye mukola abasomesa bingi naye tujja kgenda mpola mpola gwe namba 2 enamba yo girabye kale ani Segirinya ali oviiriddewa Kings High School ebuwa Lukaya Kakwa okwataawo ekiti Kitiro nja kujja mbalabeko tugeze ku kibuzo eky'omukaaga kiwandiike nga bwe tukiwandiika okusibaga o ka u sa yi ba a ga a bakuwa obubonero busatu ate okusiikiriza o ka u sa yi ka yi la yi za a ngambye okusiikiriza gwogambye okusikiriza tukuwadde kabonero tugenze mu bisoko okulonda obwoya mu kukuzi kisoko kitegeeza ki? Kitegeeza kukola kintu kizibu kukola ekintu ekizibu okukola ekintu ekitawaanya kwetawaanya teweemenya nnyo ne mu obubonero busatu kola kintu kizibu obwoya mu kukuzi tibulondeka. Tugenze ku kibuzo eky'omwenda omusana owulira okuzuukusa kaweekwa eggangu kubanga gwaka nnyo omusana kubanga mungi muwe obubonero busatu gula mawuumu mpaayo nakasigirwemu endazi ekolagana n'olubu 12 ka kano busatu babuku muwe bwino tulabe namba 2 tandika. Omusomesa nambuuza nti owange gwe ngamba otulaga wato. Omusomesa namubuuza nti owange gwe atagulawo owulira kumbe konfi ali wano wennyini ku mabbali ng'oluggi ayimiridde buyinja. Omusomesa kwe kumuyisaako omukono gwe mu kituli okuli omusomesa kwe kuyisa omukono gwe mu kituli ekyali ku luggi komaawo ompaakatawo bakuwa busatu. Ye bwino oyo bwate bwabeera taatuulayo baaba musajja mukulu atuwumbewumbe namba 3 ate tubenga tugenda bulungi okyali ku leediyo buddo y'omuntu wa bulijjo tugenda sipiidi ya akasiribaggo okamanyi bajja kuteerako muteereko ebigundi ebyo bibenga ku ebiri ate tulabe ensonga nga bizeeko bulungi kati nteeka busooka obiteeke wali wansi ffe tugende mu maaso. Okujjanjaba kiwandiikibwa kitya? Wandiika okujjanjaba tiwandiika mbala o ka ne u
ja ezanda bansasala ne a na ja a ba ne a bakuwa obubonero busatu ate okutuutiira o ka ne u ta u ezanda bansasala ta ne i la ne a yize ezibadde ziwangaala okutuutiira tebakuwadde kabonero. Tugenze ku bisoko gwani Kikabi Ivan abawagizi wabafunye ne message zizo nzireseeyo. Ekintu oba ebintu okufuutulo kisoko kitegeeza ki? Ebintu kuba bingi nnyo. Bakuwa obubonero busatu mbadde nga nti kubisangaawo nga byebase byonna. Kale tugenze ku kyomwenda. Okutema ku lw'ennamuganga kisoko kitegeeza ki? Kufa. Okyalina obudde. Kufa wakayima. Kola kintu kizibu nnyo. Tema wakalu. Tetuteeba ate ekyo ekisembe ekyo ekibadde ekituufu wakayima okiddamu omulundi gumu. Kutema ku ttaka kkalu we tugamba nti okutema ku lw'ennamuganga kakuweggula mawamma tugende mu bwinowo mukwatire bwinowe. Mpaayo nakasigirwa endazi ekolagana n'olubu 15 ku kuno bubonero busatu. Leero twabawadde bugundi. Kale gwe soma akatabo ate no bireke soma akatabo jeyo. Namba 3 konfi olwalaba omukono gw'omusomesa nga guwamanta omunyolo okugula oluggi, omutima n'agamba nti kisalidde mu ntamu era n'atemya olwawo nga konfi n'omukono gw'omusomesa bali bukwata nga bwe bagamba obwamalusu n'eddookooli. Agunnyonnyodde, agusikambudde, agukyusakyusizza bweno bwaguwetaaweta. Ekyaddirira yali nduulu etayimiriza mugenyi anti woowe yaaye. Bakuwa obubonero 5 kuba tugenda kusalako obulala. Leeta akatuulayo baaba musajja mukulu tweyanzeege. Tugenze ku namba 4. Tugenze ku kibuuzo kyo namba 6 kyatulenga bwe tukiwandiika. Namba yo yeeno ogirabye? Kyatulenga bwe tukiwandiika okutaliza. Kane u tane a rane i zane a osembeza kali bakuwa obubonero busatu. Namba 7 kawansazi. Kane a wane a nane zane a nane sane a zane kiganye nangambye kawansazi oba wandise kawansaze ate wali era obadde ogambye kawanzaze. Kale katugende ku bisoko. Okuzinya omuntu engera kisoko kitegeeza ki? Kumubonyaabonya bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kyomwenda. Okuddamu olungubanguba kisoko. Kubanga obadde mulwadde naye n'otereeramu. N'otereeramu bakuwa obubonero busatu. Tugenze ku kibuuzo eky'ekkumi. Mpa nakasigirwa endazi ekolagana n'olubu 16 wa wano busatu. Kwata bwino. Namba 4 ekyali kituuse ku musomesa. Isoma nnyo. Ekyali kituuse ku musomesa n'ab'omutwaliro baali bakufunako kopi anti ng'omukono gumenyese era ng'eggumba aligoddere. Abasomesa baayanguwako okukkaatiriza naye nga buteerere. Naye yali omwangumu bonna yamwebagajja paka mu yafeesi yawummulirako ng'omukono takyawulira nti gugwe. Okuvaawo twali kwessa mu Ddemezi twalibwa wa Mukyondwa nga n'obudde nga bakyajje
abo mamuleko entiba obubonero obwo mukaaga tweyanzege ono tusigala waawo ono agambye ali gwe waffe ono Semogere Fred Emirambi kale tweyanziza Semogere promota muzungu ekikoma nammwe amabe ekikoma batulabire bebale kubeerako tweyanzege njagala kuddamu kusoma mannya gano ag'abaana nga kigemuzi wange bw'amaliriza bw'oba towulidde linnya lyo manya nti akabbinkano k'omwaka guno kakusuba Mwanje Peter Sentipo Kyanukuzi Mugero Patrick Africa with Love Muwonge Ronald Kabale Sanje Secondary School Mwesezi Michael St Joseph Mary Mbirizi Wapi Ashadu Africa with Love Waswa Joseph Kiganda Kabale Sanje Kiganda Franka St Joseph Mary Mbirizi Kabanda Ephraim St Yohana Maria Muzeyi Bigada Chirangwa Julius St Thomas Aquinas High School Nambatya Hawa Nelson Mandela Secondary School wali ekyabakuza Senyondo Sudaisi Kibinge Islamic tugenze ku Kamoga Paul wa Breast Sacrament Secondary School Kimanya Semakula Jowero Kibinge Islamic Secondary School Kigonya Benedict St Thomas Aquina Senior High School Kayemba Paul Bwala Secondary School Nalunkuma Justin Kakabajo Secondary School Nanozi Dorin Chebongotoko Secondary School Tuirawo Semudu Eric Bwala Secondary School Kasozi Matthias Kakabajo Secondary School Chirabire Wile Breast Sacrament Secondary School Waswa K Andrew Matale Church of Uganda Nasuna Janat Nelson Mandela Secondary School Nachima Harriet St Yohana Maria Muzeyi Bigada Nekayanja Abel Misamu Senior Secondary School mwe musigaddeyo mwekka bannaye tetukyagaba foomu za Akabbinkano eri Akabbinkano okujjuza foomu twabakowoola ne mutawulira kati linda Akabbinkano k'omwaka ogujja Mwanje Peter wa Sentipo Kyanukuzi Mugerwa Patrick Africa with Love Muwonge Ronald Kabale Sanje Secondary School Mwesezi Michael St Joseph Mary Mbirizi mwe muli bammande ng'ennaku z'omwezi 27 Wampi Ashad Africa with Love Waswa Joseph Kiganda oli wa Kabale Sanje Waswa Joseph Kiganda Kabale Sanje Kiganda Franka St Joseph Mary Mbirizi ne Kabanda Ephraim St Yohana Maria Muzeyi Bigada mwe muli balwakubiri mbagambye abalala mulinde ku Sunday mu nkuluze y'olulimi Oluganda tugenda kubategeeza ennaku zammwe we munajjira mu nteekateeka ey'enkuluze y'olulimi Oluganda njagala kuwa kigemuzi Kazindaalo agemule ebibye ate naffe tuve ku mpewo abaawo tobadde basobole okujja ono si ew'ebutaano muleero Segirinya ali kale kale ow'ebutaano weebale nnyo okubeera ku Akabbinkano ko bannange Shakire wa Maama Rose wano mu Soweto sijabeera Shakira weebale kubeera ku Akabbinkano wasabye mbu naawe oyagala kujja bakubbinkanye kale tunaabiraba yasabye gwe Nenda mama Mama Rose. Neza naye kambuze ku Mama Rose. Insana John gwe tubadde nayo olunaku olwaleero Segirinya Benadi tubadde ne Kikawe Ivan nga kwotadde ne Segirinya Ali be baana bana be tubadde nabo olunaku olwaleero katandike n'ensana John ye yakute namba emwera wano. Engero teyafunyeewo ebisoko teyafunyeewo okwatula nafunawo 9 Bulama nafunawo 3 Bwino nafunawo 4 nalondayo kamu nawezo mugate gwa bubonero buli 17 Segirinya Benadi engero teyafunyeewo ebisoko yafunyeewo 6 okwatula nafunawo 6 Bulama nafunawo 3 Bwino nafunawo 6 ebirondeddwa nafunawo 2 nafuna mugate gwa bubonero buli 23 kamuwere ddala akatabo kana akamuweebwa Mwami Kayira Rosias 2018 yakute ekyokusatu Kikabi Ivan engero yafunyeewo 9
ebisoko nafunawo 3, okwatula nafunawo 6, gulama nafunawo 3, bwino nafunawo 5, nalondayo kamu naweza omugatte gwa bubonero buli 27. Ate Segirinya Ali engeri yafunyewo 9, ebisoko nafunawo 6, okwatula nafunawo 6, gulama nafunawo 3, bwino nafuna 3, nalondayo kamu naweza omugatte gwa bubonero buli 28. Tuyisizaawo abaana babiri olunaku olwaleero okuli Segirinya Ali okuva ku Kings High School Lukaya n'obubonero 28 nga kwotadde ne Kikabi Ivan okuva ku St Paul Kyanukuzi SS n'obubonero 27. Tweyanziza bawubirabo bino General Manager yabibawadde tweyanze gababiikanyi twekwateko mu ngalo tetubadde mu lutalo tubadde mu kusoma ate era tujja kuddamu tusinkane mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abankuumire musule bulungi tugamba kimu nti bannabuddu tuli mu ssanyu enkya Ssaabasajja Kabaka ali mu kisaawe ekya Masaka Recreation Ground nga Buddu